Eno ya ripota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde omwanjuzi Agnes Nalukwago. Akasana kasenga bwe kakubakubamu mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu mu biseera eby'okumakya era ng'embeera eno egenderedde ddala maaso ne mu biseera eby'olweggulo ng'akasana kasenga bwe kakubakubamu mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Wabula kino kiviiridde ku sserwandula mpewo ez'omu bukiikakkono okuba nga zinafuye ekiviiriddeko omukubo gw'enkuba okusaasaanya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Enkya ku makya tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubakuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, wabula ate ebitundu ebyo ebyabulunguludde ennyanja Nalubale tusuubira okufuna oluwandagirize. Olweggulo tusuubira embeera eno ogenda mu maaso era ng'ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tubisuubira akasana okwaka nga bwe kakubakubamu, wabula ate mu bukiikakkono tusuubira akasana okwememula nga n'ebbugumu mu Kotido lijja tuukira ddala ku Celsius 36. Mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 26, wabula ate ebitundu ebyo ebyabulunguludde ennyanja Nalubale tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 30. Eyo mu Arua tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 33. Ebyo bye tusobodde okubafunirayo okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde. Okufuna ebisingako awo bisange ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga egulambikiddwa ku lutimbe lwa TV yo. Sula bulungi, weeraba.